Obunkenke bweyongedde mu ggwanga erya Uganda. Eno tukyali ku nsonga z'omukulu Jacob Oulanyah okuba nti mu ntaana akyasimbyeyo kitooke, ate era ne tulaba ensonga endala ezigwawo ez'omukulu Kakwenza okuba nga yafulumye eggwanga erya Uganda yadde talina paasipooti, ekyanyizizza omukulu General Muhoozi. Ate ebyo ngo bitadde ku bbali ne tulaba nti ate embeera yeeyongedde okukwata wansi ne waggulu. Kkooti y'ensi yonna bwe yavuddeyo neba nga eramula obutali bwenkanya era nga yavuddeyo n'eragira eggwanga erya Uganda okuba nga liyiririra eggwanga erya Congo ensimbi obukadde bwa $325 nga zino zo oba ozizizza mu zaffe eza wano, ssente zino zisukka mu buwumbi 1000. Mwattu ezo ssente ziba mpitirivu era mu kusukka obuwumbi 1000 buli kawumbi olina kimanya nti kalimu obukadde 1000. Osegeera era nga guno omutango gwakubba na kwonoona bintu bya Congo mu lutalo olwaliyo. Owulira bannayuganda abagenda e Congo, abajaasi, abakungu abamu mu kifo ky'okukola ekyabatwalayo bagenda kubba zaabu, bagenda kubba mbaawo z'abantu, mu kubba ebintu ebyo ate mwe mwalina okuba nti abasinga b'official essaawa zino obugagga oba omusimbi gwe batuddeko oba gwe bayina kigambibwa okuba nti ogusinga gwava mu results ezaali mu lutalo olwali e Congo. Ate ng'ate Congo eno yo nga yo yali esabye obuwumbi bwa $11 ze yali esabye basobole okuba nga baziwa, era nga zino ssente zisukka mu ssente ze bayita trillions 40. Ssente ezo ziba mpitirivu essaawa zino ku ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti naawe oyinza okwebuuza nti ani agenda osasula omusimbi guno gwonna, naye ng'ate ekibuuzo ekyo tekyandikubadde wala oba ansa yaakyo teyandikubadde wala kuba naawe okimanyi gwe ayina ozisasula yadde tewazikombako yadde, olw'ensonga nti abakulu bayita mu bintu bingi okuba nga musasula omusimbi guno gwe mutaakozesaako yadde. Naye ate ebyo byonna nga bikyali awo, eggwanga lyo erya Uganda ebintu bingi ebitambula, obunkenke bungi essaawa zino, era nga abakulu General Muhoozi n'omukulu amanyiddwa nga Kakwenza bakyali ku Twitter. Ebigambo biwanvu nnyo, buli omu byasomera munne. Mukulu Kakwenza olwafulumye eggwanga erya Uganda, muganda wange obukambwe bwe yayolesezza yalaze nti amaanyi alina mayitirivu nnyo mu peeni oba mu kuwandiika, era nga Muhoozi yavuddeyo n'aba nga yeegaana Kakwenza nga bw'atamumanyi, naye ate n'akola ensobi mu twiiti ye n'ayindikeetingamu nti ate yayogeddeko ne Kagame okuba nga amubuuza oba Kakwenza gy'ali, yet omukulu ate asoose tugamba nga bw'atamanyi Kakwenza, naye ate ekyo kyamulabisizza nnyo era bangi bavuddeyo ne bakootinga twiiti eyo nga bagamba nti omukulu yandibanga omunanansi gweyongedde. Naye byebiri ku Twitter osobola oyitayoko n'osachinga Kakwenza n'osachinga ne Muhoozi Kainerugaba, mwattu n'olaba ekigenda mu maaso. Olutalo luyitirivu nnyo era nga bangi balwegasseemu, omuli Patrick Kanyomozi, omuli Dr. Kizza Besigye. Olutalo lukambwe nnyo, ebigambo biri plain, teri bya officiality wali, omwana kikubawo nga we kizze. Likinga, commentinga era osubscribinge ku Progen Media.